waliwo omuyankubidde essimu jjo nangamba Lubowa tokyatuwa kugaba mu ddwaniro kati nkuwega mu ddwaniro ki bwe mbanga ina ngakola ki ogakuwa nangamba kati tubuulire ebigenda mu maaso mu Uganda ebigenda mu maaso mu Uganda byangu nnyo okitegedde ayagala kutegeera ku babaka ki kye baliko anti kati ababaka palamenti saaga nnyo kati boogerako ate ekyagudde eno okusenyonyi ababaka bamulumbi abava mu Northern Uganda oluvannyuma lw'okugamba nti Parliament eri kwonoona ensimbi kubanga eyagala kwetala mu bitundu ebyenjawulo. In fact baleese buli Parliament weegenda n'esituka n'ejjejjinja ezo biliyoni 5 zigudde biliyoni 5 naye mbu baatugambye mborede baziisa dda mu komishoni era zibadde zifuluma Banangi Parliament egenda kutandikira mu Northern Uganda ani yaleeta komishoni ababaka balumbye essenyonyi anti wuliriza oba bamulumba tebamulumba kati kankubuulire waki etambula kukola nkolagana PR Parliament n'omuntu wa bulijjo nze Lubowa Kyemba neetaaga ki malwaliro nze PR yange neetagisa gisasulira kuteekako expenditure nedda bwe kola birungi ofune PR kyogambe billion President Museveni yakugamba yeetaga PR. One is a general of the National Resistance Army. Original. Byokola bye bikujajinga. Is the son of Kaguta omugenzi. Kati bichi byoyogera. Billioni 5. Kati beetaga PR kyeyo. Buli Parliament race. Parliament etule etandika okukola bannayuganda bakola ki? Ssenyonyi yagambye eyo PR yakubeeta ambude nti mu kifo ky'okugenda mu bitundu ebyenjawulo okusansanya biliyoni 5 muteeseze ne Kampala bali bye beetaaga biliyoni 5 eno zigende zibayambe. Kyenkugambye nti that's where these people are going wrong. Bannayuganda banyiivu ekyo kiwedde. Ekyokubiri kankikubuuli eddwaliro eddene ery'emulago gye tutwala abantu beetaaga biliyoni 18 esebo Rocky dwaliro eddene ery'emulago yeetaaga biliyoni meka biliyoni 10 eddwaliro ly'emulago terimala ssaawa 7 constantly ng'amasannyalaze gaaka gavaako beetaaga biliyoni 18 eby'amazzi eby'ensasula z'abasawo n'ebisigadde eddwaliro lyawa ery'emulago lijjanjabaani bannayuganda kati kikyenjagala njagala Parliament kutambula oba biliyoni 18 baziteeke mu ddwaliro buli omu yeeyagale. Jinja hospital yeetaaga ki? Yeetaaga buyambi. Ati kati Jinja hospital bali bubi temuli ddagala. Jinja hospital tabana ddagala ekyo infrastructure embeera y'abasawo n'abalwadde mu Jinja hospital teyeeyagaza n'ebyetaago ebya Jinja hospital tebiriiyo tebyeyagaza. Kati gwetaaga Parliament gendawa ekyuma kyokka ekya X-ray mu Jinja hospital bakutuma ate bweru ati kati gamba nenge biliyoni 5 kati gwe RockieManoki bagenda kwetolola Uganda yonna buli lutuula luli biliyoni 5 mwateeka sente za mu budget yammwe za biliyoni 5 okutambula Uganda yonna kati oluva Lubowa tayagala Museveni Parliament Lubowa tayagala government ekola enkolagana kati ekyo nekiggwa n'abantu ababulijjo kati nekiggwa ekyo kati nkubulyeko ekirala abasawo abalina okugenda mu maaso n'okutujjanjaba abaana basoma obusawo beetaaga biliyoni 18 zaaki anti kati bano abaana bateeka ku mulimu okukola okusimbuka kubanga abantu ba bulijjo beetaaga ki buyambi bw'abasawo abasawo muganya obbawa biliyoni 18 ba expert bano abaana bakole ki bajjanjabe bannayuganda abaana babanja balina kubanga bafuna 2.5 million kati aguliriza akubanja wagenda abaana balina ofuna 2.5 million ne babasala abaana bateeka kakadde kamu ezo sente ani azirya ati wuliriza kyegambye ti Uganda obuzibu tuyina kakati gwe kiwetaaga ki omwana bano abasawo balina tujjanjaba okwata biliyoni 18 ne baziteeka wali ku gundi yaabwe bagita bati eyo bagita budget yaabwe batambuze emirimu gyaffe egy'okujjanjaba bannayuganda kati tukole tutya tugende batuule ba MP batuule balambuleko ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga obaawo kati baba allowance kyeyo mugende mu abeefuula abaasoma go and check out the French Revolution ekyagireetera omukazi Marie Antoinette yatandika okudaala mukakabaka enjogere y'okudaala kabaka bamukwata bamutanga mu bbi wa Kassim wankoko
bamusala ko mutwe Napoleon musala ko mutwe hey. King Louis the 16th genda tukwerabire kati abana Uganda if the cost of living is too high and they're not getting services ebyobulamu biri bubi kati ngamunyumiza ebyo mugera kutambula akadde katoweddeko ngenda kwogerako n'abakulu njakula President Museveni omugambe ki ali mugambe ekiba kibe ekijja kijje nedda talina buzibu omubuulira chovolaba nze nakugamba kuba kati wana ba Pierre Oyube siogera ku General Muhoozi bajja kunyigira aba gundi nupu bwe siogera ku Kyagulanyi Center bajja kunyiga we need kati abo bajje muzeyi wumula kintu kichuke muko muzeyi wumula Muhoozi ajje njagala okwebaza atuuliriza ebyo byowulira bigambo bya muntu kinoomu si bigambo bya radio eno obase ekyo Bobi Wine ajje Kyagulanyi naye ajje tubasibulira wano mu kaseera kano evening drive lyanda kuyanda ewedde lobo ebigambo ebyo abaana bange bakyali bato anti kati Muhoozi ajje oba bakyali bato Muhoozi akole ki kuba bwenagamba Kyagulanyi ng'ogamba abaana bajje abaana bakyali bato John nalabye abaana ba Piero Iyunga bagamba nti President Museveni akirize Muhoozi omulamba ajje yesimbe nga president uliriza 1 point something trillion bazi omukyalo no Pineti genda ku ddwaliro bayita batiri ye Lubowa esebo 1 point what 5 trillion shillings ziri awo Muhoozi ajje kanange entami Lady General Muhoozi kanuga bakamu ate President Museveni ekyo kigwe agende wa alete mutabani we kigwe oliogera bubi ate kati bimulemye ate kati ensonga ya tava ku main yote ekole kati abagenda kuba amasimu leero gano genda ofuna ko wano bagenda kuba amasimu twagala okwebaza munaffe atuwuliriza okuva gye tusimbukidde okutuusa akaseera kano eno ye program evening drive lyanda kuli